How are you? I'm fine, how are you? Nemugoba president wammwe buzibu ki? Tabeerangako president waffe kuba ya resigninga n'ava mu kitongole kye bayita fagawo kati n'awandiisayo ka association akake kati n'ayagala association ate ebeere nga yekola fagawo kye yalikoze kiringa bw'oyinza okukeera ku makya wansi wa Republic of Uganda n'otandikawo kale nga goli mukulembeze wa district okitegeera kati ate n'oyagala okufiiringa nti amateeka gafuga Uganda gwagawa kati ekizibu kya LANEK kyalina bambi kasita yawulidde ssente n'agamba wana abayimbi bonna nze mbatwala naye teri muyimbi ali mabega we. Okay. For over years, LANEK'S Gamba is the president of the gospel artists. Era I remember one day yakola negundi yabayita ne bali ekyemisana bonna. Right now wemuvideyo kasente ke kaba kyankalanyiza oba. LANEK bamuteekako ko mu kitebe ekyafagawo nga acting president yalina kukola myezi 6 n'alemerawo ne tugamba kasita bulijjo tukyusa after 2 years kati katugumikirize emyaka 2 bwe gigwako aveeko actually teyalinda na kuvaako kuba pressure yali nyingi nga abantu tebamwagala ayina empisa embi tali presenting nga gospel bulungi ye na resigning nga nebipapula n'abizza ne tulonda omulala ye Wisdom Kaye era ye yali vice president woli kati kyekyo naye n'agenda n'awandiisa akabiina ke nga association. Okay, what are the criteria muyitamu okuba nti mulonda the president? Tutunuulira omuntu empisa ze engeri gye yeeyisaamu influence n'engeri gye tumuwuliramu. Wisdom Kaye mwamulonda kuba president naye muyimbi wa gospel byaddala yalinayo oluyimba lwa gospel? Ayina ennyimba nyingi, genda ku YouTube omunoonyerezeeko era he's an award winner yawangulako Viga Awards mu biseera bye kitegeera aluddewo he's a legend okitegeera setumukiririzamu. Okay, mwenga mwe ba gospel artists etulaba every year muletayo omuyimbi omumu oba over 2 years muletayo omuyimbi omumu olowooza kino okulonda Wisdom Kaye ne mumuteekawo kinaaba kibayambako kubanga mwongerako ku mutindo gwammwe? Nedda tetwamulonda nti olwokuba atwongere ku mutindo ye kuba Katonda yasalawo omuntu kyabeera mu bulamu so tetuleetayo muyimbi omwomu gwe tosobola kumanya byakizikiza nga toli wa musana kitegeera kati gwe tosobola kummanya just like that oteekwa kubanga kyennina kyensitudde mu nze nakyo kyagala ye Kristo. That's what happens. D'Angelo, how are you? Seb, I'm fine. How are you? Yes, Seb. What's going on here? Kubanga tulaba muli mu lutalo D'Angelo nga gwe omuyimbi omunene muli mu kulwanagana ne LANEK kiki? Tetuli mu lutalo kubanga ffe tuli bantu ba mirembe ng'abalokole naye tuzze wano mu meeting ne tukukwatiramu omubbi of which meeting yonna ne weba ya mirembe mukwatiramu omubbi ekyankalana kati kyekibaddewo naye atadduse n'agenda. LANEK omubbi yani? Ye LANEK yakola association n'avaako abayimbi bawudiisa abaana abato bambi n'abateeka emabegawe kati yajja eno gavumenti ng'erwerizinga ssente zaffe badde mu process n'ajja n'agamba yakulira abayimbi ba gospel era yalina abayimbi ba gospel bonna n'abaleeta babawe ssente zaffe zonna zaffe mpitirivu nnyo tetusobola zitrustinga na LANEK kubanga ffe tulina obukulembeze bwe tugwamu ezo associations ez'enjawulo ng'eyiye nazo zigwa mu bukulembeze obwo okitegeera era ye tetuwakanya association ye eringa associations endala n'ensi yetwala gospel industry. Bulijjo tumanyi nti nno LANEK ye president w'aba gospel artists bonna yakyewa naye n'aresigninga bw'aresigninga n'akola ekikye era ffe omukulembeze waffe ye Kaye Wisdom nze ngwa mu gospel heartbeat D'Angelo Busulwa nga association naye era gospel heartbeat egwa wansi wa federation kati federation omukulembeze waayo ye LANEK yani ye Kaye Wisdom LANEK ya resigning era n'avaako n'agenda mu association ye Wisdom amulonda ddi kubanga ebbanga lyonna n'emyezi egibadde giyise emabega nga omukulu tumanyi LANEK Kaye Wisdom amulonda ddi anti nga bw'olaba mu gundi bwe ya resigning Wike Benda automatically Cindy yaddako kuba yali vice president LANEK yali president nga vice we ye Kaye Wisdom bwa resigning automatically Wisdom ye yaddako era tetunnalonda era tetuli mu rush kuba obukulembeze ate buno bulungi nnyo ate buwooma nnyo for associations zaffe eno gospel beat zonna zifederating nga tetulina tabu. Kasente kano ke twawulidde nti nno aba gospel namwe mugenda kafunako ke kabaleetedde enjawukana anti tekayinza butazireeta bwe kaba kabbibwa zino sente za gavumenti kuyamba abayimbi okitegeera so gwe tosobola kuva eri mb'ozinyakula kubanga aba gospel artist banafu bakakkamu olwo ozirye yensonga lwaki twazze
ate no meeting ffe tebagitugambe nagitugamba ne waliwo inside yatubiddeko nti LANEK yaleese emmotoka asitule ettu lyonna alitwale ffe ne tujja tulimusuuziza ngenza okulanga ayita mu gate adduka. Okay, abantu abasinga bamanyi nga Wisdom Kaye nga blogger oba vlogger naye ate mwe mugamba nti ye president wammwe ye acting president. Okay, yes. Criterias kize muyitamu kubanga mulonda president. Yalondebwa okitegeera kiri ekya blogger nange sebo ndi musuubuzi nina byenkola ebyenjawulo kati gojja kubanga omulaba nga blogger ate nga waliwo gye bamumanyi ng'omulimi so ekyemirimu abantu gye bakola ffe tekitukwatako twalokoka yatukkiriza mu Kristo Yesu kakati bwe buba bukulembeze twalonda omukulembeze nga blogger. Bwe mbanga mulonda mukulembeze nga muyimbi wa gospel artist oba as long as nti ye wa Katonda? Atulonda omuntu atutegeera. Ayinza okuba nga yali muyimbi n'awummula, ayinza okuba muyimbi, ayinza okuba musumba. Abantu abatutegeera kubanga tuli bangi kasita tukkaanya. Ekyo twakikkaanyaako Wisdom tumuwuliramu emirembe mingi. Angelo, omuntu akulaba ku BTM right now ayagala okumanya nti do you know any song of Wisdom Kaye? Ennyimba mmanyi nnyingi naye ate wuliriza waliwo n'abayimbi abayimba olwaleero nga ba superstar n'engeera zonna sizimanyi. Nze si bwebange bwange kukwata nnyimba z'abantu. Nze mmanyi omukulembeze wange ye Kaye Wisdom, nze mmanyi ennyimba zange z'ennyimba. Ku mukulu LANEK? Anedda adduse abuuse ekikomera n'adduka kati ffe weetuli era enteekateeka abakulu tubabuulidde amazima n'anyiiga nnyo n'atuyita buli mannya gonna n'afubutuka n'adduka. Twebaza Katonda kuba abakulu baatuyise ate ye tamanyi ani yatuyise kate ye gwali okulimba yatuyise kwa yamutegeera dda nti mulimba. Mukama yatusaasidde. Omusomi wa Matayo. Nze bampita Job Chiza Samist wa wano. Bampita Rick Elvis. Artist mwenna muli wano muli mu kulwana bulwanyi. Kiki sente ze zibatabudde oba? Waliwo omuntu atutabudde. Tuzze nga twagala kufuna ddoboozi limu eritukiikirira. Eddoboozi tulimanyi naye waliwo eddoboozi eddala eryewagikawo wakati lye tutategeera bulungi. Oli wabanga ya resigninga nga si ye president wa federation. Nga right now tulina president wa federation. Lwaki ate aba akaayana nti ye president wa federation gye yadenouncinga okitegeera. So ffe tuzze kulaga abantu nti tulina eddoboozi lyo weeriri recognize and we recognize that voice which is Wisdom Kaye, the president of the Federation of Gospel Artists. So kati aba eddoboozi eddala lyonna eryogerwa ffe tetulitegeera bulungi. Kyekituleese wano. Mukama wange sinti twamulonda nga president, acting president federation actually kino kiri LANEK against abayimbi ba gospel. Kwa abayimbi ba gospel tulina obukulembeze bwaffe obutufuga bwe bayita fagawo. So yali president na resigninga. Currently president waffe gwe tulina bamuyita Wisdom Kaye yali acting. So ono omusajja bwe yali amaze okuva mu kibiina nga yeegoba yagenda mu bintu bye n'alaba nga tulina kye tugenda okutuukako nga ffe najja agezeeko okutulwanyisa ndowooza simanyi oba ze ŋŋaani n'ekyo bumanyi ekibadde wano kibadde bayimbi ba gospel. Actually LANEK against ffe abayimbi ba gospel. Nze nja kiwumbawumba bwe nti gavumenti yagamba nti erina obuyambi bweyagala okuwa abayimbi aba gospel n'abasacula. Obuzibu obuvudde nti abayimbi waliwo omuntu omu agezaako ye okugenda afune ssente ate nga abayimbi abasinga tebamanyi balinga abatalina involved. So kati just abayimbi bagezaako okusekiwalinga nakutegeera mazima ddala obuyambi bugenda tuukira kwani bujja butya. Omuntu omu yayagala ye butuukire ku ye ng'ate si yakulembera. Bwe buzibu obuvudde just nti LANEK ayagala ye ssente azifune nga ye. Ate nga abayimbi tulina abatukulembera, tulina ebibiina ebitukulembera ffe byetukkiririzaamu. Just kyetwagala obuyambi bugire mu makubo amatuufu awo tutambuze bulungi obuweereza. Otherwise ebintu by'entalo si birungi. Emboozi ziva ku piraawo atuuse abantu balaba olusaniya buli omu afuuka ekirala. Nze nkimanyi nti bino bitulimu bya bukulembeze era nga tewali kitasobola kusootingibwa. Nze kenyini nyimba za gospel. It can make me a gospel artist. Yep. Because bagamba nti point ogitegedde. Kyenjagala okutereeza olwaleero era kuba tuna meeting ya Thursday ddako. Njagala Kaye mugenda okujja nga musootinze embeera eno. Nze sisuubira nti ate omuntu yavaako mu position noddawo mu position abeera n'abantu abalala. Oba sisuubira nti gwe mukkiriziganya ate ne mwawukanira mu byokufuna.
nze nsuubira omuntu yenna bw'abeera a gospel artist abeera omwoyo gwe guba gwanjawulo ku secular artist. Enjogera, enkola n'engeri gy'oyinza okwassociatingamu. Nze nkimanyi nti gospel artist bangi nnyo mu Uganda era nkimanyi beetaaga okuyamba. Naye nze mbadde mweno meeting nsabye mudde musooke mwekubemu ttooki mwenna. Owulira mulina obukulembeze ate mwenna mukkiririzaamu. Mujje n'eddoboozi ki? Tuze tulabye wano nga mukuŋŋaanya ba gospel artists, then after ne tulaba nga you're fighting. Kiki ekigenze? Tewali nnyo much of fighting. It's just that we have ngambe nti awaliwo ba bullies, tulinamu ba bullies, you know. Okintu kino okukinnyonnyola obulungi. We have what is called the Federation for Gospel Artists Uganda. That federation, for the last, I think, how many years, the president of that federation has been LANEK. Engeri gye bamulondako already ba artist bali bakola ki? They didn't agree with it. Naye because for the good of the federation, netugamba, you know what? It's 2 years. Tumuleke emyaka gye ebiri giggweko, then we shall have another president. Emyaka gye ebiri we jaggwako, LANEK n'alemerako. For over 2 other years, n'alemerako ye president takkiriza kulonda takola otegeera. Paka we had to take bigger steps. Nakkiriza na resigninga. Bwa resigninga. Kaye Wisdom, who was the vice president, definitely not taking over nga president for the interim term. Kati obuzibu we buli, after LANEK resigned, n'agenda n'aforminga association yendala, which we have no problem with it. The problem is LANEK ayagala okulaga nti association ye yetwala all gospel artists, which is not. Ekirala ekintu kyensinga maybe obutakkiriziganya naye. Yeelimbise nnyo mu gundi mu image y'okulwanisa bannabbi b'obulimba. Siganye nti bannabbi b'obulimba tebaliyo. Naye waliwo omuntu ali right okukyogerako n'atali right. Kyenjagala obuuze, where has LANEK been for the last 2-3 years? LANEK has been saying nti ye president w'aba gospel artists. Era I remember nti yakola olukuŋŋaana, you guys ne bajja ne batuula ne balya, kati essaawa zino mulaba nti ye kwegamba ayogera bya bulimba. Anti kati kinga bwe nkugambye, yaliko president, yaliko, and then he resigned, kiri mu buwandiike n'aresigninga. N'agenda n'aforming eyiye, ate kati yandiforminze oti, how can you be presidents of 2 countries? President Museveni asobola okubeera wano president n'aba ne president w'e Kenya. If you resigned on one. Ye kati ye point gyembadde njagala okuleeta endala yeeyo. Akozesezza his influence okupreventing so many gospel artists okuyimba in different platforms, okufuna anything that has been given to gospel artists, because yefuddenga ngambenga measuring rod nga ayawulamu agoliwa nabbi wa bulimba gwetoli. Anybody that disagrees with him is nabbi wa muyimbi wa nabbi wa bulimba. Otegede kyenjagadde okugamba. So that everybody kati kyagezaako otegeeza buli artist atali mugundi ye gye yakoze muyimbi wa banabbi ba bulimba. Ekyo kati nganze omulokole siwakana mtu waliyo banabbi b'obulimba gye bali, sibawagira. Kyenzikiriza kimu Yesu kye yakola nti bwe baali bakuba omukazi malaaya yagamba atalina kibi abakola ki? We are all sinners. I know for sure waliwo abayimbi bangi, this is my truth, abayimbi bangi abatandika nga bayimbira wanabbi ba bulimba, but because they have been calmly shown the light, ne bakyuka ne balokokera ddala. Okitegedde? Kati ate bw'obazibira okujja okulaba amazima, awo simanyi oba contributinga ku kukuza bwakabaka bwa Katonda oba obukotegera. You cannot correct somebody without showing them the right way to do something. So mukumaliriza bambi kyekyo issue eriwo yeeyo that to me is trying to be a bully. Agezaako omanyi nga olaba musajja wakacyankalano nnyo. Kati nga omanyi ba artists, of course we avoid cameras and buli kimu. Kati he has nothing to lose. He's not an artist anymore. He doesn't have anything to lose. That's why he will be able to cause ruckus kubanga yetaswala. Kati bano tobulaba artist tetera kuvaayo ba gospel artist. Era ekintu bwe tulaba nga tukireka. That's why we twakireka naye n'akyankalana emyaka emeka ne tumuleka. Kubanga nga tumanyi the end era ajja kukola ki. Kati ya resigninze, he formed his own association. Tewali amuwakanya. Akola association ye, agamba alina abayimbi bangi nnyo,
tetuwakana kubanga tetumanyi bayimbi bonna naye kyetukkiriziganya nti Mukama ajja kukola ekituufu amazima buli omu agamanyi. Amiina.